Ebane tuchaddeko ku fango ni muli luddawa. Ebane tuchaddeko ku fango ni muli luddawa. Ebane tuchaddeko ku fango ni muli luddawa. Ye Jose Chameleone mbuno balumbye ate yakubye ekifaananyi kya President Museveni saako n'okiziika munange si birungi kasooke nkutwaleyo labi mu nyumba yaffe ngende nkuziike naye ezo zibamboko ezo zibamboko wetufa bazakoti yonna tubiireka entebe yavume tugikulesa nova mu ntebe ya Bobi mzee webale naye president ezo mboko mboko efufumuku abooluganda agenze entebe ya Bobi osanga n'agifuna ankuziike nze baba wange ekigambo ky'evvanjiri eno kikomyawo mukama abeere naawe nange abeere nange alemera ku ntebe toddamu kubeera mu nyumba ya kitange You want another rock? baba wange gwe gwenvozika okomyewo olimu olusambwasambwa gwemba okuziika naye muganda wange olyamu andi olukola baalulidde alidde olukweramu nakwenumye erume tugenzewo Museveni taliimu mama never yakwatiddwa era akubiddwa mizibu nti ssaawa yonna ne woowulira nti afudde ojja kubanga gonna ogafuna mu maaso eyo ate munange ebya fangoni ebikyalanda abavuka ba fangoni bawanda muliro tebalina bigambo biwoomu eri Jose Chameleone kwetuli omusigati kwali guno omulembe gwagwako dde ogwabwe emyaka 3 kwana ojajja waffe waba obusigati obugulu olimu entegetego obwo nebusangira bannange jajja luno gwabavubuka zeyi wakazi edogo leero ogenda kufa ogenda kulawa Jose Chameleone wakazi Esawa yonna okufira mu ngalo ogenda kwebategedde Rakabadia ate n'omulala wuno yalangidde Chameleone obukadde sebo namukadde Avatar twategedde enkolayo baze banga ddene nnyo nga weekweka mukamooli namukadde Avatar Nabukaduneza ngamba Chameleone gwe Nabukaduneza okitegeera ofaundize entalo nnyingi twali tetukwatagana Gaza ngo likyaliwa Gaza nnyo kyokka nga weefuula mbu nno oli boyi waffe onfuna bulungi kati obudde buneeno olikyaliwa Scorpion nnyo naye kisinga okunsanyusa nti ate nera kukwataddeko kakadde kamuzeeyi aka Avatar kati Avatar okwegata ne Nabukaduneza gubula asala juko oli Scorpion yakola olubalo mulinga magazini ya Mundu agenda kuyimba ki oyimbidde emyaka 2 tokubye yiiti otandise ofuna ekiwala tofunye n'akayinja mayini gano n'enviri bazisera ofuna sipuleme z'essaawa enviri Scorpion ogenda kutoba nayo ogenda jijjawa kati kale katugeze weese Don MC Kapata mbogenda kujja ku stage oyimbira abantu mwaka Kapata abaana b'obuwala abato era ogenda funa bamalaya beye bakuli mu kikwero olina ono munno Nabukaduneza mayini ganja go 20 no ligimu yaba myaka 25 kwa 24 n'ogenda waggulu nkimanyi era Scorpion yawo tolina abaagizi bali mu ligimu ya Nabukaduneza Chameleone si bwe kiri gamba nti bwe kiri oyo Nabukaduneza yataddeko ka Avatar kati ateka Avatar kasajja kange bambi yakola olubalu mulinga magazini ya Mundu
talina kyalina. Musajja watwali eri mu butoyi bwabwe bakuli gyasula. Okitegeera ennyumba zeekubidde side emu ogamba zirina gye ziraga zigenda mu campaign zigenda kulonda. Ye kambuuze Soweto yaddeeyo oba mwabeekabula soke tugamba nti munnange owetoowaza ekintu kikulu ye Fraga Nshambi asazeewo okwetondera Jeff Kibwa era ndowooza oli yali ayagala kira yasibwa nga bamulanga nti yayogera ebigambo ebya Swankaba era nga abyogera ku Kibwe yali omukambwe ennyo n'asooka n'amalayo nga week number. So leero mu bigambo bye bw'ati bw'ayogedde. Dear Mr. Jeff Kiwanuka, aka Jeff Chiwa, I am making this video to you from the one hospital where I am currently facing significant health challenges, as everyone knows. These challenges have left me bedridden and unwell as we speak. But despite my condition, I felt it was important to address the recent situation between us, that is me and you, and to do so with so much sincerity, as I value resolving this matter amicably. I deeply regret any distress or misunderstanding that my words or actions may have caused you. It was never my intention to harm your reputation or cause you any pain whatsoever. I recognize the importance of your dignity and standing in our industry, and I am truly sorry for any upset this situation has already brought, especially to you and whoever who feels for you. In the spirit of finding a peaceful resolution, I hope this apology helps to address your concerns. I am committed to ensuring that our future interactions are respectful and constructive. Despite the challenges I'm currently facing, I'll be thankful to you if you consider a resolution to this matter. I remain Frank Ntambi, Wayne Balkeza. Tenga tuvuddeko ye mama wa Chicken ali mu kutrendinga waliwo kaseero ke yaleese akamazina. Mwana agambye nti nti kisuuse. Antinzira wano nga ngamba singa okwata muzaddewo ng'alina simu eya smartphone mwe muzibagulira kyoba osooka okujja mu TikTok bwe wawagirekamu tomuteeramu akawunti TikTok ati ekukkiriza olaba nga tolina ki naye just like nga tokomentinga just oba olaba buki bulabi bw'oba wakikola ekyo mulekera mu TikTok mulekeremu nga gimuteeremu nga temuli akawunti nga you don't log in tomuteeramu akawunti alabe buki bulabi alabe bulabi otherwise ojja ssanga maama wo ng'alwapinga nga gwe twalaba ojja kwesanga nga maama wo ali mu kuzina amazina mu biteeteeyi bya saayaaya by'omugulira afugo masaafu mushanana ojja kwesanga nga taatawo ali mu kompawundi ye atandise ozina amazina g'otategeera batandika okuweereza obutambi abakumanyi siribiya taatawo yabadde ki bw'oba wawa muzadde w'essimu gikole ki bw'oba wakuwa mwana w'essimu omwana wo munkyogero omwana w'essimu bw'oba wagimuwa TikTok gikole ki Akatambi akasookedde ddala ate tubadde tuli awo lunaku olwaleero ate naayiwaawo akalala. Misolo boka misemiro konkaka Tona nyoka masasi jana imuka Solo duka bomuzi bwatuka
kanagali kazina kulega nkaka fetulabe duka style menkuka anainama anainuka so nataka mchezo bwatyo nga bwanyenyagale benjole era omwana agambye n'agamba nti tinze munange oyo wabeera mama wange niye musanga kamera nje mujjako tikubanga dawa kinsuseeko ate nga tuvuddeko ye Samida Maite family munange olwamaze omusiibula yeewera era alina obubaka awayisizaawo nga waliwo jabulaga. Soka webaze Katonda, webaze Kyagulanyi Ssentamu omutima gwalina kubasiya nzaala. Ndekere essanyu lyange maama mbadde ku kitanda ebbanga lino lyonna banvumye. Saamunvumiddwa. Kintu kitono nnyo nakubwa. Kintu kitono nnyo kye mwali mulina okukola. Nzijanjabwe ogw'omumwa guveewo. Ne munfuula ekitagasa. Obulwadde buno bummanyiizizza n'atasaana naawe n'owabulwa. Mbu naawe owabula. Emponye baddemu bankube. Kalino nze maama gw'oliko ab'ensambi mbagambye ekitanda kyange tebakigaba kuba tugenda mu protestive vote. Suubira okunkuba kali nze Kyagulanyi agambe tugende ku luguudo nze ntuule ewaka nga yanzijanjabye. Olaba wasindika Eddi Mutwe nankube ngumi ensigo ne ziddamu ne zaatipa. Oyo ye Samida Maite family agamba nti yavumwa nnyo abaana ne bamwogerera ebigambo oluvannyuma lw'okulwala ate nno si baana bokka agamba nti waliwo abaamutuusinga mukadde ako yali ayagalira obuyambi nga takyalina choice naye wabula baamutuusinga ng'eno n'eno okukakkana nga embeera emwekyusizza. So wagambidde nti essaawa yakakati bamuleke era n'atutegeeza nti bamuterekereyo n'ekitanda Nsambya hospital nti kubanga akadde ke tugendamu mbu tugenda mu kalulu akali shuwa nti ajja kugendayo anoonyeze pulezidenti wa kalulu kagamba nti anytime era bayinza okuddamu ne bamukuba era okukakana ng'azzeeyo so kiva olaba nga abagambye nti nze ekitanda kyange kibiire bulindaala ku standby in case of anything nja kubanga nkomawo naye ate mu kalulu sivaamu era nyina okubaawo noonyeze pulezidenti wange anjanjabye okutuusa wano wendi okumunoonyeza akalulu. Ate waliwo amawulire ag'ennaku mwana muwala abadde amanyiddwa nga Fatia Music era gye buvuddeko aneeno twamulabako ku kitebe kya NUP awo olunaku lwe banominatingira engineer bali mu ezo nga koona amazina ebyembi yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Ebyaddala waliwo omuwala mbuno bamuyita Fatia Music. Fatia Music oyo yaliko kugundi ku National Unity Platform luli we bali bamaze okunominatinga Lord Mayor gwe baleese candidate wa Lord Mayor gwe bayita engineer bali mwezo ngamaze omunominatinga. Kwolo naku nga bagenze ku National Unity Platform omuwala oyo yaliwo bamuyita Fatia Music. Omuwala oyo yayimba n'oluyimba ku lunaku olwo. Era omuwala oyo afukamidde waggulu awo. Omuwala oyo yafudde. Omuwala oyo enfaaye yazze abruptly. Kubanga omu kuba mubadde okumpi agambye nti bamutwala mu ddwaliro kubanga bamutwala mu ddwaliro ku Lwokusatu nti ku Lwokuna yabadde afudde. Mbu olubuto lwali lwamugenda mu nseke. Subhana Rahman. Oyo omuwala yaliko kubanga yali awo yali ku NUP ndooza lwali lwakuna wiiki ewedde. Okitegeera wiiki eno yafuddera lwakuna. Subhanallah. Fatia Music inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nze neewunyiza n'okwewuunya kuna mulaba kwolwo olunaku ng'ayimba kuba baali bataddeyo live ate obanyi tuba tulina following amawulire namulaba kwolwo olunaku ng'ayimba ku live ng'ayimba ng'alaga mulamu talina buzibu era n'ava newo mu wiiki yonna abadde akola video ng'alaga talina buzibu. Allahu akbar kabira. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Omuwala ye Mungu bwatyo bwasaze. Mawulire si malungi yadde nakamatono yagambye nti bannange nti musajja mukulu Fred Kajubirumbuye nti bannange mumuwe ebimuli bye ng'akyaliwo nsonga ki bibino. Rumbuye papa nkujiddeko enkofiira gwe babasindikamu omukyalo ono
mukyala ekikulu state operative ate omukyala ono ali mu kabinja akatambula kabega buli gye bamusibirise era ng'omukyala ono essaawa zino ali mu national platform naye nga speaker Anita Amongi yamusibira ekibinja kyabwe omukyala bamuyita Winfred Nakandi. Omanyi omuzungu omu yagamba nti byeyogera bwe bibanga bya mazima time will always exonerate you, naye bw'obanga byeyogera bya bulimba time will always judge you. Singa tubakuwa kaadi pati nga tebukutekola by'embusobozi ogenda kola otya? Kibiina ajatisaamu ekitiibwa. Ekyo byo mukyayogera kati amazima ge galiwa? Mazima gali nti ekibiina ajatisaamu ekitiibwa. Abantu bangi Lumbuye bwe yayogera ku Nakandi bangi baavaayo ne bamubambira, naye obudde bubadde si buwanvu nnyo Nakandi n'ajja yakola ekikolwa ekyexoneratinga Lumbuye. Nze Nakandi wino okusaba kwange okw'okukwatira ekibiina bendera ku kifo ky'omubaka omukyala wa disitulikiti ya Kampala leero mu butongole nkujjeeyo mu kibiina obwesige twabale tulina mu komiti eyo mu kakiiko ako bwatuweddemu n'olwekyo tetukyayinza kugenda mu maaso nga naffe tulinza ate okuganyulwa mu mivuyo gyegyo muba naffe okunoonya omuwaatwa butya bwe tuganyulwa mu mivuyo egyo egitagoberera nkola y'amateeka. Bannange kyetuzzaako nja kubanga kibategeeza. Kati saawa eno buli yavaayo n'ayogerera Lumbuye n'amuvuma, kiki ky'osobola okuvaayo n'oyogera? Kiki ky'osobola okwogera kati? Era bw'oba omugezi nga wavumako Lumbuye olw'okuba yayogera ku Nakandi nti mbega oba ye Nakandi, buli eyayogerera Lumbuye olw'okuba Lumbuye abagambye nti ono akozesebwa Anita Amongo. Kati saawa eno si ke kaseera oveeyo weetondere Lumbuye omugambe nti papa nsonyiwa. Time will always judge us, but time will always exonerate us. Ate nizireeta Rama ng'ayogera ku nsonga ya Solomon Kampala eyabagambye nti bw'oba waliwo ennaalemu ng'owulira byenkola tobyagala sijjaako foloyo Rama okugenda mu maaso. Solomon Kampala alina kyagamba bw'obeera wa NRM mugjeeko foloye oba ani amufolowing oba tufolowinge biki kwewa self importance. Nayongerezaako n'agamba nti ye talikanya na muntu w'NRM oba ani abadde amwewa. Era n'ayongerako n'agamba nti okuggyako nga batadde abantu baabwe nti n'ebyebweru gyali asiiba teyeebase ng'akaaba amaziga olw'abantu abanyigirizibwa. Neneebuuza abanyigirizibwa bali bweru oba bali Uganda? Yo bwe baba e Uganda ye aliridda wa? Ali Uganda oba ali bweru? Neneebuuza abanyigirizibwa balinga beekuba nti bateekeyo DP za kitaawe. Ye kye yakola 1 million match waliridda wa taata? Protest vote obaddenga wa taata? Era n'amala n'agamba nti one day we will be free. Onabeera ddi free ng'osiiba bweru ng'oproposinga bazungu? Already oli free blood. Muyina engeri gye mwenyiga mu bantu bano abaawansi, ennyonyo zirinnye, ensi kikyoyagala. Nawe oyagala Ntebe. Omwana wa Muhoozi ali mu magye ga SFC talina na lanka alwanirira ggwanga lye. Gwe ggwanga olirwanirira wa? Mbuseebaka ndi eno bweru nze sibatyo omanyize njogera ate mugenda kunkola ki? Afuga ye Museveni. Mugenda kunkola ki? Amazima gali nti Solomon teri ayagala kwekubako era teri ayagala kufolowinga era teri ayagala kumanya kuba tolina na byamakulu byogamba ggwanga. Muli eyo mu proposing abazungu kubateekako buweta kubuukanga mizimu mu bbanga nga buveera bwa mizimu. Muli eyo mu masanyu bombo clat. Kakati kino njagala okukikugamba omanyi nze sitya teri akufolowinga, teri yeetaaga kufolowinga, teri ate teri yeegomba. Wabula kye njagala okugamba next time ofuna obwongo obumanya nti omuntu abonaabona abakuggulawundi taba bweru mu bazungu. Abaana bali muno bafa, abaana bali muno basibibwa. Toyambalangako ku muzungu tapama, toyambalangako ku kakookolo, tolagangako sayini eraga nti olina omuntu wa wansi okuggyako okulya ssente y'omusolo ng'owasa bazungu. Toddangamu bombo.
oli ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nja kubanga mbikuwa tovaawo.